Oh yes, we are back to the business. Mwebale kuba nti obulya omutufollowinga ebbanga lyonna, mwebale kuba nti muntwagala, mwebale kuba nti mubeera naffe emirembe n'emirembe ebbanga lyonna. Ogamba otya mulungi Winnie, ogamba otya Kenzo Rihanna, ogamba otya Taopista, ogamba otya Chaliwanga manyikiddwa nga Steve, na bonna abagiriko. Mwebale kuba nti obulya omutambula naffe omukutu guli gumu gwa Uganda Kamoli bwe twogerera olutalo lugenda mu maaso wakati wa Pastor Bugingo ne Pastor Bugembe lwanika leeta ebizibu mu ggwanga lyatu Uganda. Nkiddamu we twogerera olutalo oluli wakati wa Pastor Bugingo ne Bugembe luno lukwatiddwa lugenda kuba nti bolyawo lumenya ebitooke ekiriwo mu Uganda. Saa zino we twogerera Pastor Bugingo yagenze mu maaso n'okuba nti oboolyawo agenda avuma n'okuvumirira ekikola kya musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Bugembe bwe yavaayo okuba nti oboolyawo afukamirira Maama Fiina recently ku concert eyabaddeyo last week. Wano nno Bugingo agamba ntino Bugingo agamba ntino ono omwami oboolyawo kyeyakola kikyamu kubanga ffenna tukimanyi nti Maama Fiina asinza majini masitaani n'ebisigaddewo. So bw'ovaayo n'ovuunamira musajja mukulu amanyikiddwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maama Fiina oba oyisiza mu Katonda gw'osinza amaaso. N'agamba nti oboolyawo Bugingo ne Bugembe byakola atandise okubidawutinga mpola mpola era nga agenze mu maaso n'okuba nti amukubamu ebituli okuvaayo okwetondera abalokola. Avuddeyo n'agamba weetondere abantu n'endiga zo z'osinza okuvaayo kuba nti ofukamirira Maama Fiina. Wano abantu ab'enjawulo batandise okuba nti bakomentinga. Muganda wange amanyikiddwa sijja mwogera, waliwo omukulu eyavudde n'agamba nti Pastor Bugingo kyokola kikyamu kuvumirira bano kubanga obulokole n'eddiini terikkiriza kuba nti oboolyawo funa omukazi namba 2. Oli Pastor mulamba wagenda mu maaso n'okuba nti osuulawo mukyalawo amanyikiddwa nga Teddy Bugingo n'ogenda mu maaso n'ofuna omukyala amanyikiddwa nga Susan Makula. Bino nno Bugingo agamba nti agosi mawulire mujjagenda maaso n'okuba nti mwogera bye mwogera. Bugembe is still keeping a deaf ear. Yavuddeyo n'agamba nti Bugingo waddemu kuba nti ayogera buli kimu kyayogera kubanga ye mutuufu mu opinion ye, naye ng'ate okuvayo ofukamirira omuntu okumwebaza kyakuwadde nakyo kya buntu ku biyozi. Ne mu Buganda abantu bafukamirira kyogamba ye Bugingo tasobola kufa nti afukamirira kabaka oba bafukamirira abantu ab'enjawulo. Osobola okufukamirira musajja munno ate nga oboolyawo osobola n'okufukamirira omuntu atalina kyakuwadde. Kati lwaki olowooza nti Bugembe yakola kikyamu okuba nti afukamirira Maama Fiina? Maama Fiina yali okukonsati ya Bugembe yakeera ku makya n'aleeta Charles kugata Asia era nga Charles ne Asia baheadline nga konsati ya Bugembe bulungi nnyo. Bajja nga banyumye, Maama Fiina najja nga nyumye n'akwata sente n'azimasa ku stage n'azimuwa mpola mpola era nga Bugingo yagera maaso n'okuba nti yeebaza. Kwaliko abantu ab'enjawulo era waliwo omukyala yajja mu maaso n'okuba nti akwata miliyoni 10 n'aziwa Pastor Bugingo mpola mpola ogezako kuba nti bazimba kyakyo omukyalo we nansana. So I think silwe lusooka bannange Pastor Bugingo nsubira wali badde ng'oboolyawo weekubakubamu mutima. Soko tubulire gwe bolowooza Pastor Bugingo yakoze kikyamu okuba nti oboolyawo afukamirira Pastor Bugingo yakoze kituufu okulumba muno olw'okufukamirira Maama Fiina oba kikyamu ye sente okuvuzikamira sente zakolera Mukama Katonda oba sente twazisanga ku nsi? Ebyo byonna njagala obiteekawo mu comment section tusobola okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Olwaddemu okuba nti otubulira gy'osinzidde okuba nti otulabira n'okuba nti otuwuliriza tusobola okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Now nja kwogera nange kampi opinion yange as ntambi kimuso. Nze kyemanyi mu nsi tewali atuukiridde era tetumanyi mutuukirivu, tetumanyi gye tulaga. Kibi nnyo okuba nti ojajinga abantu abalala ng'obeesingako ebyo bakoze
kikoze ate nga kyangu nnyo kyalibadde kirungi nnyo era kyamanyi okuba nti oba oliya okwata ebintu ebirungi n'ogenda mu maaso n'okuba nti oba oliya obitereeza n'okubikako enfuufu. Ebiseera ebisinga obungi tukwata obutamanya bwaffe ne tubiteeka mu bantu okubeera pasita tekikufuula Katonda n'okubeera kubanga Katonda wanjawulo. Katonda yagamba nga ati oleeta abantu bonna, so okugamba nti oli musamize simanyi oli simulokole tusisa nnyo kuba nti mbeera naye nsuubira nekyo kikoze abamukyamu. Byebyo zezimu ku opinion zensobola okuba nti mpa right about now. Simanyi gwe bwekirowoozaako but Bugingo nsuubira wali badde nga wali agenda maaso n'okuba nti weetereza muganda wange agenda maaso n'okuba nti wekya Bayibuli ate wali yakwogerera nnyo agenda maaso n'okufuna omukyalo omulala ate wali yakwogerera nnyo. Lwaki olowooza ate muno bwe yakozeko akantu kale ate gwe omulaba bubi omukutu gwa Uganda Mukamoli Batantam Jimso Namanuli Kiboya Max Regional Made in Uganda.
sanze abamaliawo nga nesitanda kuyimba bwani bobo ebisimati paka wa Yesu n'olusonyiwa nze sita empolereza gye yakusaba akasibawulira sibawulira naye nange oli nabagenda wirya sibawulira ajeba ngene kuomwa semilla singo mofaliza wekubira ko mugala muri bampone myo oh nani mutoka tikuzene byendabye bingi Siriela mira, Duliano Nakule Twazika Mami Emiranga Jinchukira Abantu Basasiya Fe Uliba Muchao Wana Wapeti Owana Me Abole Sebuto Nasoba Pola Nene Damo Vitoke Wajaja Nekweka Ira Mukama Wade Mami Aleze Nekusala Ofoki Mami Elatari Tadi Tata ni saba wafukile kati Nina wawulira Dawa ya yange oyo ya mpadiri Mbari mtipe Namwita Yesu Nina ya yange oyo Namwita Yesu Owa ya Yesu yada Wani kwa imina nobuwa Imina musizako Listen, I'm a country here that I believe me to be There was on the way me there. What the Maama Fiina he was saying? Nina suri Maama Fiina jakula kwa mambo. Mama kama kiriza, she has a good heart. Mama kama mukama akuche wala. Oh, Jukira accident Jukira wale mokomo Jukira wale Jukira terrorose Doza wazeba no mwebaze katonda Jukira covid tuyisembo balala bafa nayo limulamo Kubachita tumuwe chitira mukoma Jukira etana zonde Jukira abanja mwoyese Jukira ebizibu mwoyese Wanika